Sente keyongedde ko nakakonyeeko. Ate akasente keyongera musawo y'omusajja kyekiddako. Babu kufuna bakazi. Bw'oba okyamala. Otumala. Ayingizaawo omukazi. Asaana sente ezo. Bwebale nnyo. Omwaka ogw'omukaaga bwe bitandika okukyuka. Nze yali atuula ewaka nga sirowooza nakola. Tandika olowooza okukola. Eyali abeera ewaka nga nze ndaba ndi mu mbejja. Binzigwako ebitiibwa. Eyali abeera ewaka nga nkeera okuwoza engoye okugolola n'okulongoosa engatto. Munnange otuuka ekiseera nga tukyayagala bikola. Era bwe yafuna omukazi omulala talina kye yaddamu kukola. Oba yafuna omukazi omulala ate awo ne bigaana. Talina kye yaddamu kweyongera. Nga kusiraana busiraanya ate. Naye mu kusaana kwe saalimu. Naye nga kyenzijukira nti kyekyo omulimo gwagenda. Omulimo gwagenda. Ono namba 2 yali azze naye n'ayita awo. Omwana yamulekawo. Yagenda n'omwana we. Bw'agenda n'omwana we. Nkwaniriza ku Talk with Essie, S Media Uganda, maya n'eddoboozi Nabulime Esther. Tuli mu Women's League. Bwe tugenda mu Women's League tuba tugenda kutuula n'abakyala ab'enjawulo twogere ku bintu eby'enjawulo. They share their stories, ebintu bingi nnyo eby'enjawulo. Tuyigiramu ebintu bingi, tuyinza okusekamu once in a while, but era tuyigiramu ebintu bingi because ebintu nga we tubiraba eyo si bwe biri ku ground. Tugambe nti ku ground ebintu biralamu, but guess what, tugenda kuba tunyumyamu. Mukyala Prosa ambuulidde ku mboozi ye omwamu eyamugobya oluvannyuma lw'emyaka 12 nga bakoze bonna, n'amuleka nga talina kyayina, buli kimu n'akikola. So just sit down, listen back on Nchoiga. We listen but we don't judge. Kitegedde ekintu ekyo. Programu eno ewagiddwa aba Cubs Nation. Gwe wenna ng'oli awo ogenda ku airport okomawo okuva ebweru oyagala muntu akuvuga, kugamba ebintu bya transport, corporate driving, byonna Cubs Nation. Enamba eri ku 0701542372. Tukubireko tujja kuba ate tubimalanga. Okitegeera. Ndine mukyala Prosi, mukyala muvuzi wa boda ekirala, sagala mukyerabire. Mukyala muvuzi wa boda. So nega zanyumidde by the way. Ebintu bitambula sanso kulaba mukyala Prosi. Nawe okusanga mukwano. How are you doing? Ndi fine. Nenga sinyo. Neli watu wangambye. Oli awo obulamu butambula. Kama kyankumye mu byonna nkumye mwebaza. Naye nga si byangu. Si byangu ng'omuntu wabiraba. Si byangu. Sijja kulinda. Tubulira amannya gaffe gonna tutandike. Amannya Mpitibwana Kisige, Roscovia. Ndi mukyala Musoga. Banzaala eyo Mayuge. Manyi nina akagambo ke ntera okukozesa we mba njogera ku tribe yange. Nti nva Mayuge wazaalwa abalungi. Embosera. Kyabazinga gye yamujja. Okay. Yes. Lwaki mbaseewaana? Olina okwewaana. Abakyala abalungi nawe nnyinyi oli mulungi. Kugamba simanyi. Abantu abeeyo balungi. Ate bakozi. By the way. Kubanga kati n'omulimu gw'olimu si gwa batiitiizi. Nze kati olwawo ngambye nti ovuga boda. Nze boda njitegeera kubanga nagivugako. Kwanza nagivugako nga personal use si kuvuga mbali jange. Naye kuba eryo si kyangu. Ovuga boda. Mvuga boda. Naye boda eyo. Era mu kusooka nali simanyi nti ndivuga boda sijja kulimba. Kuba nagiyiga nga njikolerako emirimu gyange. Ebiseera ebyo emabega twalina edduuka nga nsuubulirako. Ngenda ne nsuubula ebintu byange ne nkomawo. Era nga kya bulijjo omukyala avuga piki oyo avuga piki. Naye muganda wange embeera yatukuba. Covid ye yasooka oyo. Embeera yatukuba, akasente ne kaggwawo. Tubeera mu mbeera obanje obikyogera entya. Kati before nga tuzayingira mulimu gwa boda. Wali okola ki? Nalina ebbaala. Naye nga si nnene.
mbala wafo butontono obwo kukyala nga nsiika ne chips n'akamashini kankana ka deep fry nga nsiika chips kati nga ngenda kati nga sikolera mu town era nga ndi mu kyalo kati nga ngenda ne mubana abasala enkoko nenfuna ebibumba byokka nkokonkulu zokka emigongo gyokka ensingo zokka enkoko kati ate kyangolika ogulawo ekyoto ezemisana kati nga ebibumba byokka nkokonkulu zokka buli kimu nga nkisiika kyokka kati bano abakyala abenva nga bampagira nnyo era ogwo omulimu ngutegeera nnyo gw'ebyokulya ate nga nsiika ne capati omukyalo ono banamusogo mumanyi ku capati awo emirimu gyonna nno ogikoze nasika ku capati nakati nze oba n'omukologo n'ompita ku capati ogikanda otunula bwoti naye ngisiika omuntu n'ajjawo n'akubuuza ani yakusiikidde capati netugamba mukyala Prosi yasiise capati weebale nnyo so ng'olina ebbaala lyo olina osika chipusi obulamu butambula wabikolera bbanga ki ogwo omulimu nagulwiramu ddala emyaka giwera nagulwiramu ddala kubanga wemba serabidde embeera bwe yakyuka ebbaala nevaawo nensigaza capati ne chipusi bakoma kyamba mu capati olweggulo mu chipusi naye nga byaba nawe gwe yeekozesa nga nze yeekozesa embeera neyongera nekyuka chipusi nazo nziwummulamuko nensigaza capati yokka mu covid awo olwo tuli mu covid owookubiri oyo ono yasooka ye teyali nnyo naye covid ono owookubiri ye yatuyisa bubi nnyo 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 omwami yatudde waka talina mulimu ate ovanga ku musajja ng'abadde akola gino emirimu egya office talina mulimu toyinza kumugamba nti genda opoote atuukayo ne bimulema nadda tasobola bikkiriza omugamba nti ate munnange oba ovuge ku booda avugeko 2-3 nadda alabirira tabisobola naye nembeera awo nensiika ebyokulya bayidala ebyokulya ebyanyimirizaawo nno mu covid ebyokulya ebyanyimirizaawo era nabirwiramu ddala kubanga ngenza okuleka ebyokulya okubivaamu okudda mu booda nga ne covid kumpi awedde ba covid yaggwa ng'era ndi mu byakulya nga byebimbeezaawo olwokolera sayidi ki mukono kikuba nkima nga okolerawo okolera kyalo bakita kikuba nkima ku Kyabugerere baliyamba bitegeera mbona batambula kikuba nkima ekyalo kiri eyo kati awo tubeera awo kati wano mu kuyingira booda wano oba mu kuleka chips nzire ku booda omwami bamufunirayo piki mukwano gwe amugamba naye wandivuze ku piki nga tunaba kutuuka waawo omwami nomala nebbanga ki omwami esaawa zino mbadde mazina y'emyaka 12 mwesanga mutya omwami wange omwami oyo yansanga nkolera omukyala bamuyita Ssanyu restaurant emukono nali mukozi we kati omwami oyo yansanga ndi waitress yeyandabira nanfuna omwami ng'akola mu Skolo kampuni ng'akola nga section clerk kati gye yandabira nga womanyi omukyaliddeko olumu ofumbye ku mmere olumu oyozeza okola wife duties agamba owaye emmere ewoomye anti webitwe bitandiika ate abaana ba woteri bafumba emmere kati bwetu wetulabagana ekyava mu kukyala nti ate munnange jangu ondabeko nenzigira ddala saalinda nakumpita najjira ddala wefumbiza sokole kwefumbiza gwe nsize enfumbye olidde olala nsize njozezza oyambadde ate ng'olaga nti byenfumbye bikuwoomedde era olaga nti engoye njozezza oyambadde teziina buzibu kitegeeza naawe oba osiibye
kati gwe agenda eno kati sikyava wano nakagere nga nze nkoye ebiri ebyokubeera eri ku mulimu gwega kubeera wano na muntu wo ng'omuntu keyaweeri nga mukyakwatagana bulungi jukira abasajja ne batusuruwaza ye mwenyini akugamba bakuwa sente mmeka omugamba bampa sente bwe ziti omwezi mpayo ne overtime wemba sikoze bwe naga sente nsobola ozikuwa leero togenda sigalawo wano watu oyagambanga gwe mwenyini otuuka ekiseera n'omugamba naye buli kimu bakimpa nfaaki nensi kantuule baida we nanze nabeera kanki eno mwenye naku zino tulina enjogera egamba housewife oba abankyogera entya emyaka gyali 5 nga ndi waka nga ndi mukazi mufumbo ng'oli housewife oyoza ofumba omulimo gwange kulabirira mwami okitegedde ng'oli waka nga ndi waka omulimo gwange kulabirira mwami kufumba kumwoleza kugolola kutereza ngatto simanyi sooko simanyi biki ate jjukira anabannanga ebintu bya laavu mwami abaana atera okudda oddamu n'osiimuula ennyumba aleme kusanga ng'erumira sokeke ennyumba gisiimula emirundi 2 webale nnyo bonno gyali mirimu emyaka 5 ennyumba ng'ogisiimula emirundi 2 mwami abaana atera okudda oddamu n'osiimuula ennyumba eyo gantula wayinza okumonaga nga walumira era bayina mwejo emyaka 5 egyasooka eyo mwana ali mwana muto emyaka 5 egyasooka nabeera n'omusajja omwaka ogwo n'agula epoloti omusana talina poloti yes omwaka ogwokubiri n'azimba amaka n'agula n'eppiki omwaka ogwokusatu n'agula poloti endala piki nga ye oba anti olwo ng'akyakola mu sikoolo kati nga ye atambulirako era ebiseera ebyo nga sinaana kuyiga piki nga sigimanyi era nga simanyi nti ndigiyiga omwaka ogwokusatu guno ogwokubiri guno guggwako ng'ennyumba emaze ozimbibwa mu poloti eno yasooka oggulwa ng'aguze poloti ey'okubiri ate ng'alina n'eppiki etuyingira ennyumba mu myaka egyo 2 wajja n'omukisa omwaka ogwokusatu n'agula epoloti ey'okubiri n'agizimbamu ennyumba n'agulayo ne poloti endala kuba poloti wonna ziri 3 epoloti kati awo bwe bamuwa transfer piki n'agitunda kati bamuwa transfer ne bamutwala eyo bayitayo Buwundo kiri mu Buyukwe district akasente keeyongeramu kaawo n'agulayo n'ekibanja naye mugula ekibanja yagenda gula no mmotoka mugamba lwaki ogula emmotoka okugulamu ettaka twayogeranga abasaaga agula ekibanja era egyo emyaka 5 mwe yagulira ebyo ebintu egyasooka egyo egirimu emirembe egirimu essanyu egyo egirimu ng'omusajja bw'afuluma ennyumba agenda akole ofukamira ku mavivi n'ogamba Mukama Katonda mukulembere buli kimu kyagenda okukwatako kitambule bulungi bakama be abeere ogamba ng'omusabira ate abakyala Katonda oba yatukola atya oba yatuwa ki simanyi omukazi bw'akeera ku makya ng'ofuluma bw'oti n'agamba kale n'onkola bw'oti omulimu tegubaako mirembe tofuna sente tofuna mirembe naye bw'ova ewaka ng'omukazi musanyufu n'asukamira wansi maama nze buli kimu kirina engeri ekigenda nga kyepanga emyaka 5 ebintu ebyo byakolebwa tutambula laavu ekyaliwo olwo laavu y'amaanyi nnyo nga mpitirivu nno nga njagala ekimunya amateeka nze nakati abantu twayawukanye biki byakola ebyo twayawukanye naye simuwalana okyamwagala sikyamwagala kumuddira naye simuwalana ku mutima lwaki era bwe musanga omubuuzaako era ate bwe musanga mu bantu nfukamira
Ofukamira n'ombuuza wadde nga mwayawukanye. Yes. Mbuuza lwaki. Lwaki nnyabo? Nagwako mulaavu n'omuntu oyo. Nali mwagaddeko nga mu mutima gwange ndaba yansinga. Nabeera naye nga sitomanga buli kimu akimpa. Nga ne bwe ŋŋamba nti maama alwadde taata alwadde abeerawo. Abakyala abasinga beerabira omukwano guno ogwasooka bye tufunamu. Kituufu batunyiiza. Era tubalinako obusungu. Naye osooka n'ojjukirako ebirungi bye yakola. So by'ojjukira. Kati bwe mba ntunudde nkubye ttooki mu myaka egy'etaano gye nkugambye ebyo. Yakolera ebintu bingi. Si bingi. Naye sisobola kumuwalana. Sobola musanga ne puwe. Okusajja ogwo. Tagala mwogerako era baida wenze mu bulamu bwange saagaana bakyala kwogerera nnyo omusajja bibi byerere n'otayogera ku birungi bye. Banga ebirungi bibaawo. Webale nnyo. Ate toyinza fumbirwa muntu nga tomwagala. Wali abafumbira nga tebabaagala. Nga yali nsobi. Bamaani babaagala. Abafumbira nga tebabaagala. Bamaani babaagala ate. Twadde kimanyi. Kibeera kitya? Anti omufumbira tomwagala lwa nsonga nti abamu gamba nti nkooye embeera gye ndimu. Pulira njagala musajja mpasa. Ye najja. Nkuze. Gye ngenda naye. Kati omukyalo oyo bw'amala okugenda olw'okuba ayagala musajja amuwasa. Jjukira oli akuwasa akututte yaaba akwagala nga gwatamwagala. Kati omukyalo oyo omwami ono ebirungi byajja amukolera. Atuuka esaa n'amwagala. Otuuka esaa n'omwagala. Lwampaka. Olw'ebirungi bino byazza akukolera. Awo nno nkitegedde. Era ki? Yayita mulwanira. Nga saba okuba ekikondo. Ng'onyiiga nga message zizze. Bubi nnyo. Sobola abasajja bano mbagamba ne bawakana. Era nze baida bantu bagala omukazi batwagalako ssente. Twagala ebyo bimutukolera. Bye bituleetera obbaagala. Because you give me money, I will love you. N'abasajja bennyini abo balaba. Obasangayo omanyi kati nze mbeera mu basajja nga banyumya nze mukazi wange namuwasa simwagala. Naye kati mwagala. Nali mwetaasirizaako omukazi n'afuna olubuto nga sina gye nza mutwala ate ewaka amanyiiwo alina okujja abeera ewaka. Naye bw'amala okujja n'atuula ewaka atandika okuba omukyalo olwo ewaka. Akuddaabiriza, akufaako, afaayo kino, afaayo kiri. Ye mwenna kitango kivaamu nga agamba omukazi ono mukazi omukyala kati olwo bino byajja akola amufaako amuddaabiriza akomawo akatundawo ekali waba agenda ku mulimu wamala okwamba okunaaba engoye n'amuyambako sate kunyumidde yambala kweno kayeeyo ebeerawo eyo atandika okumwagala era emyaka gyetoloola ng'omusajja oyo omusanga agamba nze ekikwata ku mukazi wange ntabuka ebyala byonna tubikole naye ku mukazi wange tekwata ku mukazi wange ne bw'ajja n'akukwana akugamba okwagala nkwagala sigaanye naye tolingiririza ki amaka gange era singa ogera ku mutya n'oyingirira amaka gange nze nga twawukana omusajja babikola ebintu ebyo so emyaka 5 awo mutambuza obulamu emyaka 5 omukwano we buli kimu ebirungi mubifunye akasente keeyongedde ako nakakonyeeko ate akasente keeyongera mu nsawo y'omusajja kyekiddako kufuna bakazi gwoba okyamala otumala ayingizaawo omukazi asaana sente ezo bwebale nnyo omwaka ogw'omukaaga we bitandika okukyuka nze yali atuula ewaka nga sirowooza nakukola tandika olowooza okukola eyali abeera ewaka nga nze ndaba ndi mu mbejja benzigwako ebitiibwa eyali abeera ewaka nga nkeera okuwoza engoye okugolola n'okulongoosa engatto munange otuuka ekiseera nga tukyayagala bikola
bino byenjogera abakyala babimanyi. Otuuka kiseera nga amazima eyakwatanga paasi n'ogolola olugoye olw'omukwano omungi. Oyisaayisamu buyisaayisa otuusa mukolo olw'okuba nti olina okukola ki? Ogolola. So atuuka kweriisa? Atuukako. Kuba nze bantwalira omusajja nga eyali adda takyadda nga adda lwa 6 ate bwadde olw'omukaaga aba mukoowu nnyo ate baba n'emirimu mingi ku mirimu aba alina okuddayo ku Sande olw'eggulu. Kati addayo ku Sande olw'eggulu nga koma ku lw'omukaaga wiiki ejja. So nga amala wiiki namba nga takomyewo. Jjukira kampuni babawa ennyumba ekifo kyeyali alimu bakuwa ennyumba eba self contained. Olya bulungi osula bulungi. Kati ate nga olumu kasugeze ebiseera by'enkuba byo nga tebateekeddwa na kuva ku mirimu gye balina kubeera ku mirimu ebiseera by'enkuba nti baba balina emirimu mingi mu section y'omu. Kati munnange ne bankwatira mu nva eddembe ne liggwaawo. Omwaka ogw'omukaaga olaba akyukakyuka mutwala. Ate munnange oba kati temwabyogerako nga onatuza omwami omugaye naye mwami wange nakuzo nga sikyakutegeera. Naye we mbaseeradde naloota nga alina omukazi. Ne mugamba nakuloose ng'olina omukazi tebanga olinayo omukazi. Nagamba gomanyi n'ebirooto byo. Nagamba naloose. Oyo yali musiraamu? Katoliki munnange. Agomanyi n'ebirooto byo. Naye ngenda okusuula enkeezi omanyi otala nti ekirooto kibanga kirooto kitwalibwanga ekitalina nnyo makulu naye womala okukiroota olumu otandika okissaako ebirowoozo bulungi nnyo. Lwaki kyazze? Ate teri kiroopa abasajja nga ngoye zino zebambala zino zikyasinza obbaloopa. So ze zamuloopa gy'oli zaalimu ki? Omanyi nti gwe okwata essaati eyo gigolola buuti oba ogimanyi? Era essaati eno we babanga bagyozeza n'agyambala nga singolo oli oba ogimanyi. Naye yazzeemu n'eyiswamu paasi akakindo ne bakanyikiza nnyo okusinga n'akako n'omanya nti bulijjo tomanyi ggolola. Obitegedde? N'omanya nti bulijjo tomanyi ggolola. Kati wo twewalaba wabirabanga. Naye ekirala ekikulaga amangu ku basajja abo nti alinayo omuntu. Buli lwayambala akuyita ndabise ntya enesaati ennyumira. Sokolege kati ng'omwami ayagala kubuuza ndabise ntya komba alina gwayagala okunyumira. Weebale nnyo. Nkitegedde kati oddako nja mugamba olabise bulungi nga balabise bubi. Akalala kaakano waba abaddemu ne busoko obulimu obutuli aba takyabwambala. Oba akabokisa kaliko kadamage ako nako aba takyakambala kubanga alina gy'alaga. Kutidde aba takyabyambala ebyo era wesanga bw'agikwatako bw'ati isokisi engana zirimu ebituli ate gwe gwalina okugula empya. Nze mukazi anti wali tokula sente wali olinamu kasente. Omusajja waba alinamu akasente nawe oba olina omusajja waba mwavu oba mwavu. Era siwagira bakyala okukolimira abasajja baabwe ne waba nga akuyisiza mu mbeera embi erudda tubaleke tetubakolimira lwa nsonga ayinza okumma ggwe mukyala we olw'okuba mwafuna obutakkanya naye abaana abawa. Naye ffe olulimi lwaffe luno lubi nnyo era abaami bangi nkimanyi bali mu mbeera embi lwa nnimi z'abakyala baabwe. Tetukolima kandabe okomye ku nze tojja zikola. Oyogera ng'asaaga otuuka n'ekiseera nga tojjukira bye wayogera naye ng'olaba sente ziggwawo. So omusajja bw'ati oyakolanga nemmanya nenva mu kumanya nembitegeera ne bazaala omwana jjukira nze siina mwana ne bazaala omwana yali awezezza omwaka
obuzibu sijjukira mwaka ki ogwo omulimu we gwagendera ogw'omusajja era bwe yafuna omukazi omulala talina kye yaddamu kukola oba yafuna omukazi omulala ate awo ne bigaana talina kye yaddamu kweyongerako naye nga kusiraana busiraanya ate naye mu kusaana kwe saalimu naye nga kyenzijukira anti kyekyo omulimu gwagenda ono namba 2 yali azze naye n'ayita awo omwana yamulekawo yagenda n'omwana we bw'agenda n'omwana we omwami n'akomawo eyali ajjanga wiikendi nzanga okujjawo buli lunaku ate abakazi emitima gifa gwafa yagenda okudda nga si byoliko awo tuli myaka emeka awo tuli mu bakubira ekifaananyi kya myaka 12 ebyalimu kati gajiri emyaka 5 gy'omukwano tugirese kati otutandiise wano afunye omukyalo omulala awo mu kufuna omukyalo omulala awo wagulu bane ebbanga lyali lya myaka ndowoozanga myaka 3 bawona emyaka giri 12 okutuuka olwaleero naye bwe mba seerabidde nayisibwamukko bubi nayita mu mbeera enzibu nga ate bannaye bw'oba tolina mwana mu nsi oba nga tonnazaala mu maka ga musajja ne bw'oyogera otya mukazi munnange tebakuwuliriza yakusabako mwakyogerako nga tukyogerako era nga naye mwennyini aŋŋamba tujja kuzaala kale ng'agezaako okuŋŋumya era abadde ng'angumya bayida ye nga amanyi n'okuŋŋamba omwana waaliba agaanye nze nja beerawo naawe sijja kuta kitegeera naye twabeerawo ng'agamba ajja kubeerawo talinta okitegeera naye simanyi kikyamala kimutuukako naye omukazi oli omukyala omulimu we gwagenda n'agenda omwami naye n'akomawo eka kati ng'ogyeko ebyokuba nga teyakomanga oba bira byakolanga obutakunga obutalabirira waka oba nga ebyo byabikola nga ssente zaazirekawo ez'okubeera ewaka saagala muwaayirize teyabeerangawo naye nga nze nali nga nze bandekera emitwalo 2 buli lunaku naye bwe waayingirawo omuntu omulala nadda ku kakaaga manya nusu kakaaga lwaki simanyi zijja kulimba oba lwakuba yayitakomawo kugamba nga alabira ddala ezo zikumala engeri gy'oliwo omu nadda ku kakaaga olumu nga leero bwe zijja enkya tezijja ate nga bw'ojja n'omugambako n'omugamba naye munnange ng'akubuuza kiki olina kyotafuna oli mumaka oli mu maka amanda mwe gali mu sitoowa kuba yali afaayo saagala muwaayirize bambi omuceere buli kimu nga waka weekiri naye nga ye omuntu alabikako nga yakusula mu nnyumba ng'ofunze newookubira paapa essimu nga talabika era okuddamu okulabika mu nnyumba nti omukazi agenze ng'oli omukazi ate mulimu gwe gumaze kugenda kuba omulimu gwe gwaleetera omukazi okugenda n'ennyumba eri baba bagimugjeeko n'ennyumba eri baba bagimugjeeko wakyali sente zirabirira famire 2 ate olwo jjukira nga yafunira omukazi nga yakamufuna bwe ntandikira okukola nensikka capati nasooka nakusika capati zokka bwe nva mu capati n'entunda amanda bwe nva mu manda nakakoma ka chipusi kaali kawaka ka mu nnyumba nenkajja nekosika chipusi ku kkubo amasannyalaze ne gantuulamu nenva ku chipusi nenzira ku manda amanda nentuuka ekiseera nga gantuddemu nenzira ku nku nga nsiikira ku nku nengenda nga nsolooza ebyo ebintu byenkunyumiriza byenagulanga ogenda n'oleeta ebibumba nkokonkulu ensingosingo emigongo buno obutumbugulu bwokka buwawaatiro bwokka babitunda eyo n'obisiika nga biri awo kati balala bagula enva nga bajja ne bagula ne batwala enva ewaka nenzira ku nku kati agenda okudda
ng'oli omukyala agenze omulimu ogugenze ng'olwo era we ndi ne bizinensi yange eyo mpulira nebamwakalya oli balina sente wazze babawaawo era bwe zajja nze saazirabako wabula nazimanya ne cheeki nengikwatako sikwatangako na ku cheeki nze kwolwe nagikwata nga eno ye cheeki miliyoni 6 siwanyemu mmeka naye sente ezaafuluma nezituula ku akawunti y'omukulu luli eri mwali muteesanga ku sente nga temukyateesa aba musajja taba mwami wo ku sente aba musajja era bwogezaako okwogerako ennya balina akabuuzo ke batubuuza kunze naawe ani musajja wano babuuza ebyo ebibuuzo kunze naawe ani musajja wano mwage musajja kitegeeza golinaku kakana nze siwabula musajja nze kolama kyoyagala paka nze siwabula dda ku sente zo maama ate no balaba abasajja abo ate wewunyiza ffe baagala ozipulaningira era n'otamugamba nti wafunye sente ebeddera nga omuyisaamu amaaso ate okanyagamba abantu omusajja kikombe ekyamunyiza sente naye tasobola kyogera naye nga kyamuluma ate bw'omala okubaako nekyokola nakubawo nakisanga wakikoze nasanyuka nnyo asanyuka nnyo ate mufunamu obutakkanya ebyo byoba okoze oba byoguze biba bibyese so mwe embeera kati awo tuyise emyaka 8 si wekiri covid awe bamugobera covid yasooka bamugoba mu covid yasooka naye embeera etabuka ddi covid oyo owokubiri pozi naye yali wa mwaka embeera y'emirimu gyange etabuka mu covid owokubiri embeera y'emirimu gyange etabuka mu covid owokubiri oyo kati nabadde nkunyumiza nti nga munne amuyita nga waliwo omugagga ojjukira piki yali agitunda gye yali yagula nga waliwo omugagga yaguze piki naye nga anoonya agivuga nze nsika chipusi nga bamutwala nga bamuwa piki kandi okuvuga piki ng'agivuga nga tubeerawo jjukira omwami akomyewo atajjukira bo balungi mu kwetondawo aba talina ssente awabe muntu maama nnyabo omusonyi wo oyagala ng'ekisolina kingi omusonyi yeetonda etubeerawo awo kati ono omwami yajja n'amunoonya ogwa piki ng'amutwala nga bamuwa piki gatandika okugivuga nsika chipusi era nga piki eyo nyina ng'ejje nvuga ku makya naye nga nengula obumone shopping ebintu byange nenoonya enkoko mu byalo emba sifunye enkoko za mu byalo nengenda nengula eza firiigi naye nga nsooka za mu byalo kuba enkoko eri fresh yeewooma aba akyali ku piki okwavuga wensikira chipusi nali nga oli yampaako bubi ow'ebbaala nga nze yampa mu maaso nsikirewo chipusi kati lumu alwala omwami bamukuba ettalo piki yamugagga olunaku yagumu mmeka olwo tujja mu mboozi nyingira ntya booda alwala ettalo kava ngamba tutwogeramu olwo tugenda kukola tutya singa omugagga tumudiza piki eno kitegeeza naafuna omuntu omulala agivuga nga naye abadde ali mu bwetaavu bw'omulimu ajja kwongerako sente amugambe nkwagumu ekitundu yabatekomawo wuwo oli aba agitutte amugamba omanyi oba nkeere nvugeko ku piki tulabe abantu baakuno bammanyi nga tukyogera ngamba keera ovuge nga nkubirako bakyali bange essimu enkya ngenda akola nze ngenda ovuga nti otiye nga nkeera nfulumya piki navuga piki olunaku olwasooka nakola 6,000 tali 6 nakola 6,000 ng'ovuga bantu ate nga nakomayo ewaka nenfumba ekyemisana nenzirayo bango inawo omulwadde bwe navuga piki eyo nenfuna 6,000 ogwo nenjako gumu 3 nenguwa omugagga nenkwatako 15 nenziwa omwami balansi nenga shopping ebya chips yolweggulu nenkola n'ovuga emisana piki ate kwegamba olunaku olwo wafumbako ekyemisana n'ovuga piki ate olw'eggulu
Nensika chips zange. Okay. Omukyala w'amaanyi. Yembeera nagiyitamu okumala wiiki egi. Nga nkeera nenga nayo era lwe nakolako esente nto nakola emitwalo 4. Nga ntandikira mu mitwalo egi kwambuka. Bw'atereeramu ekigere kye nadda ku ki? Ku booda ye. Sigala mu buchipusi. Chipusi nga buntuulamu olumu. Jukira lulina nali nga nina capital mungi nga nina ebbaala ate kati wano bintu byayonooneka ebbaala lyavaawo. Nasigaza chipusi zokka. Olozezza ku piki. Olaba osobola okukolayo 5 olunaku. Kati kyenva mugamba naye ovugira mugagga. Lwaki tetufuna piki eyaffe? Nga ngamba nti tujjeewa ssente. Kuze nsobola okwewola ssente. Nga gwe omugamba ng'ogenda kuzeewolawo. Mu banka. Bank ki? Abakyala tulina obubiina bino obutuwola ssente abakyala bu microfinance. Okay. Aye na zino banka enene obanga nga mukanyiza n'omwanyi bakuwola ssente. Okay. Nali nagulawo akawunti yange mu Pride. Nga ngenda mu Pride nga ngoba ku ssente. Ssente baazisabirako endagaano nga nzija nkimunnyonnyola. Endagaano ey'ewaka. Nga nkimugamba. Ng'akkiriza? Namugamba naye bwe kibanga kyakufuna piki yaffe. Tetulina ssente zigula kaashi. Tulina ssente zigula piki mu kaashi. Kibanja mpola tujjeyo zino tufune piki tusasule mpola. Nakkiriza. Nengoba ku ssente ne batuwa ssente nenzireeta nenzimusimba. N'agenda n'abigobako ebya piki. Bw'agoba ku bya piki saagenda nze yaŋŋaana okugenda. Abasajja nno bagezi boolaba abo. Ate ebiseera yali talina ndagamuntu. Nemugamba nze nina ndagamuntu. Tugende piki niwe gira mu mannya gange. Omwami yagaana. N'agenda n'agoba ku byandagamuntu. Jukira yali alina driving permit ne bamuwa ebipapula. Era piki nefulumira mu mannya ge. Gwe n'agaana. Tewatya nogaanirye. Kyokka ate nga gwe mwewoze ssente. Era ssente ezo nalisasulako ekitundutundu kyazo naye nasulako ekitundutundu kyazo. Piki efuluma ejja. Mpya! Mugamba. Obanze kati nvuge eno gw'osigaze ey'omugagga. Agaana. Lwaki agaana zonna? Piki we yajja eno omwami yakyukamukko. Naye nga wali emabega tubadde tukola ki? Mubadde mukwatagana. Yakyukamukko. Bw'akyukamu nenkireka. Mayinza eri mukazi wadde ebintu ebisinga mbireka nnyo. Mbireka nnyo bayiddawe ne mbireka. Nobira bulabi. Kati akwata piki eno ey'omugagga ayagala okugizzaayo. Mugamba togizaayo ogenda n'omugagga nze ngivuga. Nga tuyita omugagga nga twogera naye. Ngakkiriza nga mpa piki ye ng'abeera kumpya. Nze nga nkwata ey'omugagga. Ey'omugagga eno tuzze emabega katono. Yali ya looni oba? Nga naye ya looni. Kugamba ovuga n'omalayo ogitwala. Nedda. Ya mugagga naye nga naye agisasula looni. Naye gw'ovuga bwegwayo eba ye gw'ojja kugumanya nti onoonyaako kyakulya. Ekyo nkitegedde. Naye nga bawoozi bavuga nga gwogera givuga looni amalebere yo. Nedda. Si we kyali. Okay, nkitegeera. Navuga piki eyo emyezi 2. Bwe ngivuga emyezi 2. Nga lunaku osasula gumu 3. Gumu 3. Eno gye twajjayo omwami. Eno piki twajjayo omwami yali akagivuga omwezi gumu. Naye wabaawo omukwano gw'amugamba olina driving permit. Omanyi ovuga emmotoka ennene. Jangu nkutwale mu Mbaasa. Ofune ki? Omulimu ogwa trailer. Bamutwala. Kati mu kumutwala akwata piki eri gye twajjayo. Agiwa omwana agivuge. Omwana gwagiwadde ogivuga. Yagivuga nga tagiwa saavisi. Agivuga nga tasasula. Natuuka ekiseera piki netuuka mu mitwalo aga. Ge babanja. Era ssente ezo tulina ge twazijja ne tuziwaayo. Nga piki bagitwala. Piki baali bagitwala ne tunoonya ssente ne tuziwaayo.
ne mkambuwala tukibuku bagimpe tuki ne bagimpa nenkwata yo omugaga nenjizaayo omugaga n'alumwa nnyo bwate omusasula bulungi n'angamba nkufiiriddwa plosi obadde osasula nenzirako eneeyafu ntandiika booda era bwe nadda ku yaffe nga tolina ogenda kwagumusa anyway nayo kalooni ka bbanka ninayo kalooni ka bbanka nsasula eno piki buli wiiki emitwalo 10 tubeera awo stage baagala ebikwatako ne sente za stage kituufu stage y'ekikuba nkima wali ewaffe ya mitwalo 3 buli mwaka nsasula lumu okay stage y'emukono wali ku Paris Corner ya mitwalo 8 so kanyuga ne stage yaffe chairman ngangamba goli mukazi oyinza ovuga piki emyaka 10 nkuwadde stage tosasula bula kugula kaadi nengula kaadi yemmeka kaadi eba yagumu kitundu okay kati nkolera ku kyalo osabusula naye ebbanja epiki nsasula ngenda ko naliko parkinga mu town y'Omukono abamu nga bampisaamu eggaali anti bwetwogera olulimi lw'ennaku zino akolera wa oli waawa kyava mu lumu kyeyaŋŋansanga kyeyawa stage akamuwala nkulaba kunze yekyeyanga nange bamundaga naye nga nti omufu esinga ngenda njogera naye bulungi nga kiyaŋŋamba nkuwadde stage ampa n'enamba yesu nga bawakusumbuwa nkubira essimu banga nkimaze sasula ddala lwataano mpulira omukulu ng'abimanya olwo piki eno olwo ndi kwene yaffe inagizaayo gye baamutwala teyafuna mulimu naye ebyeri byakugumiikiriza era ababimanyi ebyo ebya trailer ndowooza oba babanga oba bali mu kiyumba simanyi kubanga embasera bidde asobola okugamba nti wali abamazeyo omwaka wali abamazeyo emyezi 6 waliwo eyazze nawe bamuweerawo emmotoka kati ng'agenda amala wiiki nadda n'agenda ne bamalayo wiikisi 2 ne badda we batyo nze mbeera ku piki nvuga piki nkalakata piki embezezaawo nalina amabanja nina looni eri gye twajjayo nga tugenda okufujjayo piki aye nange nalinayo looni eno endala woba ojjukira zaali wewamu amagoba neza mwali mulina kusasula sente mmeka kati nno amazima nali nga ku piki nsasula ewiiki emitwalo 10 nga nina wensasula omwezi emitwalo 13 za mwezi naye nga ninayo ekibiina ekirala gye neewola ssente nga nkyali mu kikusi nga teziggwangayo nga buli wiiki nteekayo emitwalo egi 5 nga olina okumalako omwezi ng'olina akakadde ko wali naye ng'ozirabako teziba tezirabika sente zinyuma nnyo nga tolina bbanja okolera ku puleesha nti olina okusasula olina okusasula nabikola nensasula piki eno netukozesa nentuulamu nenjogera nabammogo kampuni bagiyita mmogo gye twajja piki ne bagisala ssente nedda ku mitwalo 8 nensasula neddamu ne bintuulamu ne bongera ne bagisala ne bagiza ku mitwalo 6 kanaana ewiiki awo nekinyamba nsasula looni ziri nzimalawo nensigazza looni ya piki naye n'ogisasula eyo ekyali piki eyo egwera mu miliyoni 8 kati esaawa zino piki ebulako emiliyoni 3 n'emitwalo 8 zebulayo eggweyo kuba eyo nankagivuga emyaka 2 ewezesa emyaka 2 singa saasala ssente kuzissa nesigala ku 10 singa yaggwayo naye nagisala ssente nkitegeera ate era bongeramu ate jjukira olina okulya olina okwebeezaawo olina ogirabirira okyusa oyiro efa
weeweefu ebintu eby'amaanyi wetaaga emitwalo nga 10-15 ogikanika. Weeweefu omukono. Obimanyi nanyumyanga naawe. Omukono naye piki efa omupiira ogw'emabega nga ndi ku lw'ekatosi n'omugaga wange gwenvuga mutwalo ekuba pu neyabika omupiira gw'emabega gwa mitwalo mmeka nno nga wonna gumalayo emitwalo 9. Kati ye ng'omugaga aliwo omwami aliwa yamala n'afuna omulimu emumbazi. Teyafuna nakati abadde nga ali mu ebyo. N'akomawo era akyali. Kati nga bw'akomawo olumu ng'agivugako ekiro. Avugako ekiro. Ng'omuwaamu. Ng'amuwa era nga bw'abeerawo nnyuka ssaawa emu. N'enzira ewaka n'enfumba. Kati tutuuka awo. Naye biri byonna bivaamu ebya chips takyabikola. Era kati byonna bivaamu. Wa concentrate nga ku piki. Nensigala ku piki. Okay. Ate kati stage ne zimpa kaadi. Kati nga wenvuga nenzije Kampala, jukira Kampala bagitiisa nnyo abantu. Bulungi nnyo bagitiisa nnyo amaaso. Kampala bajja kukwata. Naye lwe bankwata olwasooka kataneefukire. Nakankana. Bankwata ku Jinja Road awo ku yard. Awo wennyini. Omusirikale ajja n'ajjamu ekisumuluzo kino bw'ati. N'atambula n'agenda. Kati abalala ne bajja ne bakwata piki. Naye ne bakwata. Ne bagamba vaako. Nova. Ne bagisika ne bagizza ebbali. N'okaaba. Ne bakubuuza ebikwata ku piki biriwa, driving permit eriwa. Bw'oba oli mu Niigiina. Ne bagamba engato ziriwa. Olina element eriwa. Toyina reflector. Reflector eriwa. Bannange amazima natya. Nasirika ne boogera nga soogera. Oluvannyuma ne mbagamba piki yange. Ne bambuuza okakasa piki y'okunzeeyo. Naye ku olwo nali mbuuza abavubuka. Abavubuka abo nga balina edduuka lye bakola omukono omugaga bamuyita Emma Bulo. Bulo Emma. Omugaga oyo bayida omugaga oyo ye yanjigiriza ekibuga. Kuba nti yantumanga nnyo nga ne awantu wentya. Nga ngamba nakyo ojja kusobola. Gendawo. N'akigenda ate ng'emirimu egisinga bw'otwala ebintu odda ne ssente. Ate abasajja abantu bano abasinga beesiga nnyo abakazi. Nti gweoyinza obutadda mu kulonda ku basaabaze eyo. Kituufu nnyo. Kanvuge ssente za mukama wange nzizzeeyo. Kati naye omuvubuka ye yali avuga. Ali mu Niigiina. Nze nyambadde element, nze ali mu ngatto era nze alina reflector. Baakyunyaffe. Naye omusirikale yambuuza ekibuuzo n'angamba okakasa piki yiyo. Nemugamba afande piki yange. Nambuuza namba plate yeriki. Nga togimanyi? Nemugamba UFW stroke V. Oba nkyogere ntya? Ekyabalaga. Oba ekyanyamba. Kumanya namba plate ya piki mu mutwe. Kali navuga piki ezo ndowooza navuga piki 3 nezo nasijjukirako namba plate gye navuga era nga wonsanga n'ombuza namba plate mba sigimanyi nga nkyavuga piki unlike now oba okitegeera naye nga nzira bwensanga abasirikale nga balina engeri gye batusaasiramu engeri gye tuli bakyala ate ne oba ovuga we bati abavuga bano bakuwamu space. Yes, kasamanya nti oli mukazi. Oli mukyala. Era namba plate we nakiyitako. Ne bangamba genda ogivuga ogireeta. Okay. Kakase nti yiyo. N'ogireeta. Nabalaga experience. N'ovuga ekintu. Nabalaga experience. Afande n'angamba bayida wafande oyo ku Jinja Road awo simanyi oba akyakolerawo. Yangamba ye afande junior. Nampe namba y'essimu ye. N'angamba babangawo omusirikale akusumbuwa. Onkubiranga essimu. Webale kukola. Awo n'obyogera okyaliyo omwami obanga nkyaliyo omwami. Okay. Temunayawukana. Temunayawukana kyaliwo omwami. Kati bw'olwamala oyo afande n'agamba omulenzi oli abawo omutwalo gumu n'ekitundu agende nga kimulumiriza
asobole okuba nti bw'aba atambula nga amanyi nti agenda vuga ppiki alina okuba n'engatto alina okuba ne element ne reflector. Yes. Kyekyamugizaako ssente ne banta n'engenda gwe mulundi wange gwasooka okunkwata baali tebankwatangako nze mukono tebankwatangako ebbalibbali tebakwata obuzibu bubeera wano Kampala. Abalala baddamu okunkwatako kuba bakankwata emirundi egyo olwo nze yali avuga bankwatira Kabalagala. Nga kiki otalina? Olina driving permit? Sirina maama, sinaziweza naye kaadi ngirina, kaadi gye nina eya stage. No, manyi ebiseera ebisinga kati ofuna obuzibu ku kkubo omuntu asobola okuyisa obi simply because olina driving. Buli wotabeera na driving permit tokkirizibwa kubeera ku kkubo eryo. Kwola ekyankwasa nali nvuga pipe. Eno basibayo pipe n'eno pipe. Kati waggulu eno ku ppiki emabega ne basibako waya ezo ez'amasannyalaze nga ziri emabega. Ndi wakati bwe nti mu ppiki n'okugituulamu nkwatirire. Ndi muli. Oli ofaaki okuvuga ebintu ebyo? Nga biriko akasente. Kinakugambye luli nti awali akasente nyangu. Togaana. Naye bakuwa sideboard ogitwala? Alina byesivuga ate. Oyinza kutwala sideboard tusanga wetise sideboard. Mvuga by'amaduuka. Kitanda mufaliso. Ate omufaliso ate nguvuga. Waba omufaliso inchi mmeka ogwo gutasobola na kwevu. Egyo kasaba nga banyamba netusibako. Okay. Kati ebintu ebyo emala obisiba ku ppiki nyambala jaketi zange. Kwanza nyamba jaketi nga 3 oba 4. Nesabika bulungi nyitikako reflector. Sirikale bajja. Era omuze gwawe bajjamu ekisumuluzo. Ajjamu ekisumuluzo n'atambula n'agenda bulungi nnyo. Osigala awo bw'oti. Tusobola va ku ppiki ezitowa. Nasiga ne bangamba bakambuwala nsike ppiki nzize ebbali. Sobola gisiga ne mugamba afanda amazima sisobola. Nawo ndaba. Ensirika. Nengamba ngenda kola ntya. Nenzijako element ku mutwe. Ngiteeka wano. Na buno bwensoka ku nviiri nenkajjako. Nebekanga. No, mukyala. Nebekanga. Era bamala okwekanga. Nembanga takula mu mutwe guno. Emana nenzizaako akantu kange bwenti. Awo bakanzeemu. Bantegalo nali njagala kubalaga nange. Teri mukyala. Afande n'ayita banne. Abakadde siredi. Maama ovaawo. Kunze nva mukono. Awo ne beewuunya. Amaanyi ne gabagwamu nagagwa. Olagawa. Ngenda n'obusaabala eri ewa Bobby. Noga ngenda busaabala. Ngenda busaabala. Naye ne gyendaga simanyiyo. Amazima sigendangayo kontambulira ku simu. Olina driving permit? Ekibuuzo ekyasooka. Kunze afande sirina. Naye noonya ssente. Era wefunira akasente mukama wange driving permit ngenda kugifuna. Nangamba owantuye. Nangamba gy'ova bakumanyi. Kunze afande bammanyi. Omusajja bantunuulira amazima ne batwala obudde nga bantunuulidde. N'okusaasira. Ekyavaamu ne bayita alina ebisumuzo byange. Ebisumuzo byagenda. Nangamba naye beera mwegendereza. Naleka abasajja nga balajja naye bakutte. N'ogenda. Abasajja nga bagamba yo nga mumulese ate nga atisse nnyo nga mumulese. Kale mukyala. Abaserikale ne mbayitako. Bayita abaserikale b'e Kabalagala. Bandeka. Mukama wange ne mukubi bankwata mukama wange namukubira singa bosi bankutte. Nangamba kati eri naye ng'alowooza kyakkola azizaako ki. Bambi bandeka nevuga ebintu. Era n'omukubira nakakana. Nakakana. Natuuka ku site. Engineer yatya. Amazima beewuunya nti ozze. Ne batya nnyo ne bagamba ono omukazi. Ne tusa ebintu byabwe ne mujja ne bankwatako ne tubisumulula. Nampa sente zange. Nevuga ppiki yange nenkomawo emukono. Era nga bwe nkola omulimu bwe gutyo siddamu kukola nenyuka bunyusi.
wamuno muba mukuluma namuno wemuti ati namuno amagulu okusimba ate kati wotukawa ogenda oyiya bimenya bitalawo tewayitika nga siyita eno mu tawuni pita muli nkitegeera oyingiramu eri ku university e Mukono UCC UCU is it UCU ku university n'ogenda ng'osaliikiriza omwo paka Namboole Kinawataka n'ogenda oyita omwo bwotyo gwamukabalagala ate nga bunali ogwasoka nga sinayiti nga siyitanga mukko nga ngenda mbuuza buli ali stage ya boda nze nyimirira ngenda gundi nsaba kkubo lyamangu nga siyise mu tawuni nga bakulagirira so ababoda abo erudda bategeera bo bategeera ng'olumu beewunza abakambwe aboda ati munanga awo ne ngamba abasirikale weyogera nabo obulungi si babi naye omusirikale weyogera naye obuzibu omusirikale mulaga nti oli wakabi oba owedde omusirikale naddala wa traffic bonna naye nza nti kati awa traffic wansabira kino nkimwerawo siddaawo oba kale nemba olumusikiina netonderawo musawo biki saagala ekintu njagala nkimale mu dakiika 2 kiggwe tukimale tugende si byakumanyira muntu kituufu so kati awo okyali ow'omwami naye nga temwogera bulungi nga twogera agenda bwadda naye munnange bannange awo olwo nga talina bulungi sente kitegeeza nga era gwerabirira naye nze nalabirirako omusajja ewaka ebintu ebyo tenyuma nakwogera mu kamera gemazima nga buli kimu gwakikola era kino yakimanyi ne transport anti awo ng'abeera nayo nakukubira n'essimu soka omperezeeyo omutwalo nkitegeera eyatayimu neetaaga kino nze nalyako ku looni nempaako omusajja sente z'abaana ez'ebitabo nga tekuli wange siina mwana olwedde naga mwana wange yeetaga omugamba ti sente ezo zogenda owulira abaana ebitabo baweereze babagulire ebitabo baweereze bafune ku sente zive wa taata nga gwe okikola era nze omukazi amugamba kati ogenda kukola otya ayi tugenda bakuweyo waakiri wali abalimano bampaakamyo abanyarwanda obyeko kyoweereza abaana kakati mwawukana mutya twawukana tutya mwami wange munyi mulungi anywa omwenge ddala abantu babeera babagamba ne bawakana mwenge mubi era kubadda nga akamufuna oba yatandika kubadda ng'anywa era ng'ebimu tubyogerako era ng'amanyi n'okumugamba n'olumu omwenge gujja twawula nga takikkiriza kiki nga wagunywa abaaki atamira nnyo atabuka ayomba naye wabeera omulamu musajja mulungi omulinnyako n'ogenda naye wanywa omwenge atabukira no ddala kati ne tujja tufuna abantu b'ebigambo omukazi omugabulidde ensi omukazi wamwayo mu basajja omukazi kati tokyalina mukazi oyo kati bannange kati abeera eri ku stage n'abasajja bemukoleramu bebampa emirimu mwagala mbeerewa simanyi aba Uganda eragawa ffenna bwe tubeera obeera wano ku seeti nokyaza abasajja eri nabuuza nti abo baagala webaleni nze sasasula stage nemba ngenzeewa era ate bakutegeera nti oli mukazi ku piki banguwa okuyamba ate nze tebankwana nti abasajja tebankwana bani abakwana ku boda oyo omukwana omutwalewa ogenda kati oyo komando naawe sijja kulimba nti omusajja yali avuddeko inaasanga ku boda nankwana mpozi nga nyambadde ng'omukazi waliwo ogivuga nga yambadde ng'omukazi nga sirivuga katugeze nentambula nga ng'oyambadde kolo ng'omukazi notekako ko lipstick awo bakukwana naye wano tewali tewaba mulimu
kati omwami wange amazima ebigambo yawulira ebigambo bingi nti obeera n'abasajja bino nebitweda tuyagerako communication yamwe akomaka nakikubuuzaako nga tubyogeramu mugamba kati benkoleramu agamba ebigambo nomugamba kati nkole ntya kubanza nakenda kumutya nemugamba emabagawo mu Christmas nemugamba oba piki ngiveeko akandekera ovuga boda kasama banja wakankoze eki nga mazeewo piki kanjireke ebbanja erisigaddeyo ku piki lisasule zigenda kudda muvuga boda n'omwebisumulizo navuga piki enaku ezi 2 olunaku olwokusatu yeyanza okusa zuuka ogenda okola nga tajja bisobola nomugamba no munnange nno piki eyo wandigivuze nagamba tuleme kubeera mu bigambo by'abantu nagaana kati simu eyo giraba smartphone eyo abantu abasinga bagitya nnyo era abantu abasinga bwaba tagirina alowooza nti gwagirina kirabika olina byogikolerako bingi era abantu abasinga bagitwalanga nti oba kyekintu ekyasinze ndowooza okulyetingawo obwenzi naye ng'ate ekintu ky'obwenzi aba muntu ng'alina omuzeego era wekiba nga kimulimu naye oba talina ssimu naye oba talina kapeesa era aba ne baayagala naye twakeera ku makya nga agumyedde bulungi nga guwera nange nali nywedeko nokwolwo embasera bingi n'atabuka no ddala bangamba n'afuka bangamba mbikoye n'afuka mbikoye nemugamba kati nkole nti nangamba ekisooka njagala esimu njasi esimu gyenkwata ya looni sirina sente zigula simu cash yensobola kinasalawo nenfuna eya looni oba waliwo abali bakubira ekiro just ninako bakasitoma bange abankubira mpozi ne group kale nga omanyi nti esimu olumubako ne group naye beninamuko nga group ba Manchester kuba ndi mwagizi wa Manchester United tubeera awo ne tunyumyamu nga omanyi mubeera ku simu maye kati nze gotudde naye wano Manchester sijagaliza ddala naye sina buzibu tolaba nze ndi Arsenal ndi Arsenal kakati muli mukyakumeka pozi 10 omanga lero tufe tuli mu kyakubiri kati simemwe muli muki naawe otuuseewo naye mulina ku kikopo kyonna aho sijja kutuuka otukireke atuveewo kale ejja kuba show ndala ey'omupiira tujja kutwala wano tunyumyemu twetwale munnange tawne lubeera lw'amaanyi nga luli mu nnyumba nno ne muto wange oyo yaliwo nze siri mukazi anobaanoba mu myaka 12 walitonobangako nanobako amabegako eyo ali nanobera era nsonga ekyanobya ng'omusajja waffe tebamumanyi nga njagala bamutegeere yamala najja yajja n'akyala bwe yakyala nenkomawo era bwe nakomawo namugamba ebigambo bino siriddamu kunoba bw'oliba onkwe watambulanga n'okola ki n'ogenda nze sina gyendaga n'agamba kinye era nga etufuna obutakanya mugamba yitamu genda ekkubo liryo bw'olituuka eyo n'owulira nga oyagala okudda ojja kudda omulyango mugule bayida wenze ndi mukazi sisibira musajja bweru sima musajja kyakulya simuma lugoye mbola okuba nategere nti yakwanya egindi mugaana okwambala obulungi wali abamuyaga tonkwatako naawe situukawo kubanga ne bw'onoogaana leero nenkya naluli asigala ye balo era bw'anajja olu ne yeetonda era ng'okola ki kitegeeza omala biseera so gwe byonna obiwa byonna muwa kuba mba ndikyali mukazi we ndi mu maka ge muntu sivuddeemu kati munnange nenkola kitubaddewo
Ati bwe tukyagenda mu maaso wonoba wano mwayombera ennyo. Ekyanfulumya ennyumba ki kuntuga. Yanywa omwenge mungi ne muyomba bagamba n'alwana nakuba bwe gwali gusosoba yali akikubyeko. Amabagako era yankubako emirundi 2 naye ogwokubiri guno ogwokusatu guno ogwosatu nga tegunaatuukawo giri ebiri egy'emabega kale yali ayagala gufuula muze. Omanyi abasajja abasaami abo balinamu obufuzi. Ate ali musajja taye mu bufuzi baagala okufuga. All men want that. Ate ayagala bw'aba ayogera oleme kwogera neguba nga tegukusinga kkiriza ndi kukola ki kusinga. Ate ffe abasoga tulinamu ku mputtu nze guba tegunsinga basaagala gukkiriza. Lwaki nzikiriza omusango nga tegunsinga? Era kyekyavaako obuzibu ye nga ayagala nzikiriza ebigambo by'ayogera naye nga nte nze si bituufu sijja kubikkiriza. So nakuba omundi ogwokubiri gwakusatu gwali gwakusatu ate okunkuba tekwandinobezza era sandifulumya ennyumba naye kungwa muki nakutuga yali anzita ngamba tonzita amba nkwegayiridde tonzita nemugamba nkwegayiridde tonzita ye nga alemiddeko naye ng'alina omwenge gali mwenge era bwe nafuluma neŋŋenda ensonga ezo nakubira ssenga kola olunaku lwennyini enkeera banasula muzeeyi wange tulina taata wange awo okumpi Kasangala kati muzeeyi n'ayogera senga n'ayogera naye nagamba senga sijja sobola kubeera na muwala we mukooye era ewange tewali kiki. Wali obiggyeeyo wabirekayo era sikoleke ebintu wabirekayo? Sirina kye nnina wano wendi. Yakukyayira wa ssenga awo era we yakuleka? N'agamba ssenga muwalawo kyasobola kubeera naye. N'amugamba bw'obanga omukooye baako ky'omuwa gwe oludde naye myaka 12. Yes, omufuna muto wuuyo akuze. N'agamba ki? N'agamba ewange tewali kike agende nga bw'ali ate engoye ze njazookya ngoye njazookya. So lona kiwajjayo engende wa chairperson ow'ekyalo nembimikiramu ne bamuyita agamba chairperson nti sirina kyemuwa naye Kabaka Koko sikamuwa.